Kunyukuta eyaki? Eya Hamza. Eya Hamza. Ono. Hamza. Hamza. Onyukuta eno ono ng'omulaba ono ye ate yasukka kubanga muzungu aye nakola kyejo yadda buto na ono bwe tulaba wala Eva ababebi. Eva abaki? Ababebi. Kulwaki ye wowe oyagala omugattako agamba nze omala kunsitula togenda kungattako kuba okolera ensobi n'ogamba Hamza ono katumugatteko laamu wano oba okoze nyukuta ki oba okoze ayini na ate tasobola kubeera ati ekyo tekiriyo na nagamba nze oba oyagala okungattako mala kunsitula na tugenda musitula tutya agamba kwata ekibaafu kya bbaawu kyoba onteekamu omulabi agamba kwata ekibaafu kya bbaawu okireete nze onteeka omwo ntuuza omwo awo ojja kungattako ono abeera Hamza mumbitya mulangira kozi musajja mulangira ono Hamza. Kati Hamza woba oyagala okubanga omugattako olina okumusitula mu mbeera ezimu ez'okumusitula ziringa embeera 3. Osobola omusitulira kuki ku kibaafu kya bbaawu na ate tomuyita kaafu abeera ki abeera Hamza na osobola omusitula oyo kasita omusanga omanya ki osoma ono Hamza na kyewo ddala kaafu ayinza obbatabula ono tabeera Hamza ono abeera ki ono abeera kaafu na so tosobola musitulira mu laamu ekyo tekiriyo olina musitula mu kibaafu kyaki kya bbaawu wekitaba kibaafu kya bbaawu osobola omusitulira ku bwawo na wano tosoma waawo osoma ki osoma Hamza toliomba nange osobola omusitulira ku ki ye agamba nze oba oyagala okungattako sikulinaako buzibu wefuna nsitula nawefuna waawo nomugamba jangu otusitulire ku mumbejja ono ku bebi waffe bebyani bebi Hamza na akasi nyukuta yonna tugamba enyukuta 3 esobola omusitula na ekisooka kyekibaafu kino ekya bbaawu tekibaako katonyeze na tekibaako katonyeze kategerekesaako kankikatize tekibaako ki katonyeze bwe kiti bwe kibeera.